Nze Frank Gashumba, nsibuka Villa Maria, bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka. Era olunaku bwe tuli kyalo tujja kuddayo Masaka. Sebo bajjajjaffe baava mu nsi eyitibwa Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda wano. Tewali kitundu mu Uganda kyabudaabuda Abanyarwanda nga Buganda. Tekiriyo. Era mu historia ya Uganda, Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda mwe batayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tooro, Ankole waliyo refugee camps z'abaki z'Abanyarwanda. Era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira mu Lake Mbulaawo olwokubanga kabaka yaliwo then Wankole yali abagamba badde e Rwanda. Kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba amubaleke bakontinuinge bajje mu buki mu Buganda. So relationship y'Abanyarwanda ne Buganda eringange ya America ne Bungereza. Era jjajjaffe Serafina yafa cancer 1984. Twali tukyali baana bato yatugamba timulwanyisanga omuntu yenna ne timulwanyisanga obwakabaka bwa Buganda. So attachment ya obwakabaka nkulu nnyo gye tuli. Era wano tujjukirako ojja waffe oba kitaffe Higiro Ssemajjege yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka. Mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye kuba namumanya banga ddene nga inalo faamu gye bayita Buule and Mayiga. Yes. Ekyaliwo. Okay. Ne mumanya nga ate minisita. Programu yo gye bakola ngo bayabanga olwakutaano. Nanze ne maama wange tutuuliriza nnyo. So omulumu lwe bubeerawo situba na mirembe. Omulumu lwe bwaliwo mukwano gwange Bishop gwensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silvers. Yangamba oli Mukatoliki. Ate oli w'e Buddu. Buno obugulumbu situkola ki? Situbwetaaga. Ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabaali yali gavana w'e Masaka. Y'ensonga ekoze eki endeese wano. Nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso. N'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya. N'otuna n'ogamba vidiyo eno yali nze oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Tuli mu nsi stressinga nnyo. Naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti I think yali ki? Yali nsobi. Era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki? Ne yeetonda. Kyekindeese wano. Sebo nakoma okujja wano oba 210 mu hoole eno. We nakoma okujja wano. Nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttaffaali ewa Ekasubi nga Katikkiro Walusimbi yakyakola ki? Lwakuba afuddeyo okukebera documents naye nga tuziina. Kyekindeese wano. Sebo tukwebaza okulwanira Ssaabasajja Kabaka. By'oyitamu tubiraba ne bakubanja Kabaka. Abakubanja Kabaka tebamuyinaako Luganda. Era gye mbaddeyo nga mbyogerako nti Buganda Ssaabasajja Kabaka ayina Katikkiro, ayina Baganda babalangira n'Abambejja, ayina abaana be. Mwe ababanja Kabaka mumuyinako Luganda ki? Twali tuli awo Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki? Ng'akomyewo essanyufu bwe tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Kyekindeese wano. Nayise ne mikwano gyange ono muganda wange bamuyita Wiitonze Juma Wegomba ne muganda wange Shaka Ddungu Muweesi ono weekawoko ng'ogende Ssembabule. Saategedde nti mukolo gw'amaanyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano. Naye mbadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize okuleetere ku bavandimwe wano. Mbakuleetereko bakole ki? Obalabe ate nabo baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Teri ali yawukanya bannansi ba Uganda bayitibwa Abanyarwanda n'Obwakabaka bwaki bwa Buganda. Baatusangawo era bajja tukola ki? Bajja tulekawo. Sebo nkwebaza nnyo nga gye nkomezza olw'ekirowoozo eky'okkunga abantu mu Buganda okulima emmwanyi. Nze abagamba ffe twaweererwa ssente za mmwanyi, bakitaffe banyinamu akasente naye kaavanga mu ki? Mu mmwanyi. Sebo bwe twogerera e Masaka
mpezezza omwezi mulamba nga teri muntu ankubidde essimu nga nsaba ssente abantu balina mwaka ki ekirala ssebo Katikkiro mu mabaala g'e Masaka situkyayogera Luganda twogera Luzungu kuba omuntu wano bw'ateekamu kenga ayogera luki so weebale nnyo weebalire ddala era ntwala omukisa guno kunga buli muntu yenna mu Buganda at least beerayo ne eka 2 ezaki ez'emmwanyi beera newo n'ente awaka gy'olunda beerawo n'embuzi beeramu n'akantu akaleetamu akasente Buganda ejja kubeera n'amaanyi nga buli maka galimu akasente sebo ekyo nkikwebaliza nnyo nga gyenkoze eki sebo nze akugamba sizoni eno maama wange yakoze miliyoni 31 mu mmwanyi era naye ngenda myezi 2 takyankubira ssimu ayinamu akasente so oyina ekigamba nti enkumbi ku bbega sebo kyekyo kale ekintu ekitaggwaawo by'ebigambo bye twogera era waliwo n'olugero olw'ekigambo olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira ebigambo bisobola omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu n'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka ekyo kirungi ku lulwe ng'omuntu n'abaana be n'abazzukulu be kirungi ku lw'obwakabaka kubanga Gashumba nze mulabanga Muganda ne bwaneeyita muvandimwe naye eye Rwanda kyajja atandika okugendayo akulidde wano Kalungu era ebyennono ddala byamanyi bya wano bya Buganda n'olwekyo nga ye omwana wa Kabaka kirungi okujja okutereeza embeera era nakusanyukidde nnyo olw'ensonga eyo ab'enju ya Tamale Emirundi bazzeeko wano nabuulira Ssaabasajja nti bajja nangamba nti babaagala kwetonda bajje kubanga okwetonda kya buntu bulamu awo nno ensi ejja kukulaba ndowooza mu bbala eddala eryobadde tekulabiramu bulijjo tusanyusa okukulaba era ndowooza muzindalo guno nguwe gwe wennyini otubuulire ekikuleese enkolagana eddewo naye n'abalala tobavuma yogera bwogezi wa bwino yeetaagisa bw'ojjayo bwino akweyimirira oli yambuuza olumu ekyamazima yali ambuuza ku ggwe ne Tamale Emirundi nti naye lwaki tobaanukula ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira Katonda mwebaza nti kituukira anyi gy'okoma okkula oli reflectinga ku bintu by'okoze myaka yes teri kirala bagamba oluddewo myaka si 18 giringa 8 giringa nga meka nga 8 kitegeera ndowooza so ino emyaka gyagamba egyo gije yes okwagala n'okukolagana kye kisinga obukulu ate ffe abava e Lubaga mukama waffe bwe yali agenda mu ggulu bamubuuza kyotulekera bubaka ki mwagalanenga kyekyo sibazzeemu Peter Mayiga twamanyagana emyaka mingi ng'akyalina ne Lofa mu Kikunyonyozi ng'akola program every Friday on CBS netufunamu obutakwatagana obutono ne with the time otuuka n'ogamba I think it's better tukole kiki yakikola kya bugunjufu yes abali abatanaba kujja kwetonda ngani abavubuka bangi abavubuka balwadde bantu balwadde balina ebizibu balwadde kati abavubuka be baani ngani bamanyiika waliwo abavubuka beegirisa ku intaneti bakoppa mmwe ebikolwa byammwe basefubani njalo kimanyi yes nze nafunamu obutakwatagane Katikkiro omulundi ogwo simuzangako mu kamwaka era Bishop Jumbo w'e Masaka yaŋŋamba muli bakatoliki ate muli bannabuddu ne Bishop yafa bambi Kisolwanga ne Judy Mbabali actually nze mbadde ne ku radio nga musiima olwa project eno y'emmwanyi okitegeera kyekyo
lwakuba internet omuntu ajjayo akatambika emyaka 7 bwe nolowooza nti yakakoze eggulo bwe kityo bwe kiri. Njagala ondeetere akatambi emyaka 5 nga njogera Katikkiro nkuwa essaawa yange yiino $15 bodaboda 2 okiwulira ndowooza okiwulira siina muntu mulala yenna bwe nali nsiseganye naye muguwa okitegeera ndowooza taliiyo. Ekyo kigambo omalako jjajja tova ku main nze Frank Gashumba akuyimiridde mu maaso bwe mba nnimba Katonda mpa ekimwezo ze nakiyiiya okitegeera maama nempaba ne mu kooti tugenda myaka 2 fayiro yange baagiba yabulawo okitegeera ndowooza gavumenti yamwe yababbi. Okay. From which media house? My name is Frank Gashumba. I hail from Villa Maria. The relationship between us and the Kingdom of Uganda is so important. I think it was during COVID times, and I still I think I used words that were not really good to the Katikkiro of Buganda. So I came here to mend faces. That's why I'm here, and it's done. First of all, we both hail from Masaka. You get it? That's why I'm here, and it's done. Many, you and who? Which other Ugandans? I speak for myself. Was I coerced? Did anyone push me? No way. At the end of the day, you can realize that, you know what, I think what I did wasn't right. You get it? And the civilized people, when they realize that there was a mistake done, they come out and say, I'm sorry. You get it? That's how civilized people live. And I heard from Villa Maria, where civilization started from. Tugenda kutambula bulungi tugenda mu kalulu tuba tusaana okubeera nga enjawukana eziriwo zikola ki netutayingira n'olwekyo amweyanziza nnyo ne Katikkiro yeebale nnyo yeebalire ddala era omutima ogw'Abaganda gwe tulina oba gwe mulina ogw'okusonyiwa gugendere ddala mu maaso basebo ne bannyabo neeyanziza nnyo neeyanzeege nze wiitonze Juma Kisekka nga nange ndi munnabyabufuzi nesimba yegomba kuba member of parliament. Right now I'm a diplomat ate era nga ngenda kuddayo okwesimbawo kuba member of parliament.